Godfather yabuuza ani yatabika bamalaya mu bantu ba bulijjo. Lecture jengendo okuwa njagala nkutwale step by step nkulage amaanyi g'ebirowoozo byo ne mind yo. Ndowooza kye kitundu ekinasooka 25 26 27 28 bamalaya bali bambalanga bwe bati ku street. Ate baakakasanga nti engoye zino bazambalanga kiro. Ezo z'engoye zaali zisikiriza abasajja abaagulanga bamalaya. Nti malaya yakakasanga nti ebisambi biri bweru naye waggulu eno ku kifuba n'akakasa nti ayambadde fiiti. So buli muwala yayambalanga engoye z'emisana society yamanyanga nti oyo malaya nga tekulina kubuuza nga tosobola kwambala ezo ngoye. 26 ng'oyambala bw'otyo 27 ng'oyambala bw'otyo obeera malaya super. Okumanya kyali kikambwe nnyo ebiseera ebyo miniskati baatuuka ne baziwera n'okuziwera nga balaba obukunya bususse olwo nga batandise okukoppereza eby'abazungu. Era omuyimbi yasooka olugwamu yali yeeyita Panado w'abasajja. Baali bakumusiba emyaka 10 naye ng'ekimusibisa music video gye yali akoze ng'ayambadde bikini ng'akabina kali bweru. Bamusiba weeks 5 ne producer Didi kennyini yali alugendeddemu. Mwababijjukire ensasage mugijjukire. Mu 27 oba 28 Serebo omu Ready Paper yagenda nefulumya obukunya bwe. Bafulumya ebifaananyi ebimu newankubadde Serebo oyo si yali abitadde naye ensasage yaliwo mukadde ako yali amanyi nnyo nti ne Serebo ono yasooka nemukubamu omugere n'adda wansi. Mawulire gaatambula ne gasaasaana ne bavumirira buli radio station. Abazadde tebakyayagala abategesi b'ebivulu just nkuwa obukambwe obwaliwo back then. Abantu baali bakambwe nnyo era nga bwegambye ne gavumenti yayeeyisiza etteeka nga miniskati tezikkirizibwa. Mawulire gaatambula mpaka mbazungu BBC nefulumya ne CNN nekyogerako kubanga Uganda Parliament ebaninga miniskati. Olupapula lwa Guardian nalwo ne lufulumya just nkulaga obunkenke obwaliwo. Mukadde ako ekyo tekyali nnomo. Tosobola kwambala bw'otyo n'otambula mu bantu. Naye kati omuntu asobola okwambala bw'ati. Si kye kyokka, omuntu asobola okwambala ne bw'ati. Omuntu asobola okwambala ne bw'ati, omuntu asobola okwambala ne bw'ati, n'omuntu asobola okwambala ne bw'ati. Ebyo ebifaananyi by'abantu bemumanyi nti mpayiriza ate nga n'ebimu mbadde so abiteeka wano ate nga mwenna mubimanyi. So abaana bammwe nabo bwe bati bwe bambala. Kati ekibuuzo kiri nti twava tutya wali eri okutuuka wano we tuli? Mu kusooka twakiraba nti kyabuwemu nnyo okwambala bw'otyo. Kati twava tutyawo ne tutuuka ne tugamba nti ate kati wano abeera anyirira, abeera asikiriza era abeera muntu wa bulijjo. Omuntu asobola okwambala bw'atyo buli omu n'amukubira engalo. Kyana kiina mabina buli omu n'atafaayo. Naye dda omusajja yajjanga kukulamuza n'agamba nnyabo otunda mmeka asinziira ku b'oyambadde. Kati obuzibu obuliwo nti essaawa zino w'obyogerako akuteerawo ekibulooka era midiya ekulumba ekugamba oli mukaba onyigiriza eddembe ly'abakazi bulabula. Omuntu alina olukusa okwambala nga bw'ayagala. Guno omulembe mupya era abasinga nga bwe boogera. Tuteebuuza twatuuka tutya nga amaaso gaffe nti ennyambala bweti gagimanyiira nga tofaayo. Eri wali tosobola tambula mu bantu oli n'atakutunuulira n'atakwogerako n'atakugeya era muwala wa gundi oyo yeetunda. Mulaba luli eri mu mitwe gyaffe mu birowoozo byaffe automatically walina kubanga weetunda okwambala bw'otyo. Kitegeeza tekyali nnomo. Ekibuuzo kiri nti kati ate twafuuka tutya okukifuula nnomo? Kati oli asobola okwambala swimming costume n'ajja mu kamera. Kati asobola recording obutambi n'abuta. Omu n'atandika kunoonya butambi ne bamutendereza butendereza. Kati ekyo kye njagala tutunuulire. Twava tutya wali kutuuka wano we tuli. Affe natuddeyo emyaka 10 emabega. Tunuulira society mwakulira. Bwe mba nnimba ngamba nti olimba. Ekibuuzo kyabadde nti tuba twatuuka tutya wano okitegeera. So nga banakyusa ekintu kyonna basooka kasuka jinja then ne balaba reaction y'abantu. Kiringa kasuka jinja mu njuki okulaba ki ekigendo zivaamu. So basooka ne babasuulamu ekyo then ne balaba reaction yammwe. So musobola okulabwa obukambwe ejjukira nti olwedde mumaze okukiraba kitegeeza temugenda kuddayo ku nnomo kubanga omaze okulozaako. Kibanga kwekuba kasabbuuni kiba kizibu gwe okuddayo ku nnomo. Kati omaze okulozaako omaze okufuna ekirowoozo ekyo. Ekirowoozo olwedde kiri introduced oyinza okigaana naye weekiri kati. So kati ekyo kye bakola basooka ne babakubamu ejjinja ne muliyakitinga. Okuliyakitinga ne bakisuula. So kati ne mugezaako okuddayo ku nnomo naye tokyasobola kuddayo ku nnomo ku zero ddala kubanga omaze okulabako. Kyawo batandikira okuprogramminga kubanga bakulazeeko. So kati buli serebu, buli influencer, buli sinema, buli katiuni ne bagenda nga bakikulaga mpola mpola. Olwedde wakirabako tekigenda kukanga nnyo kubanga olwedde wakirabako. Kati gye bakoma okukikulaga amaaso gakimanyiira. Kigenda kirinyanga bwekikka naye tekisobola kuddayo ku nnomo oba tokyasobola kuddayo ku nnomo. Musobola okirwanyisa naye tekisobola kuddayo ku nnomo. Singa omukubi wa kasabbuuni sobola okivaako naye tekisobola kuddayo ku nnomo olw'ensonga nti wamala ofuna ekirowoozo kati n'ogezaako okudda ku nnomo okusinza nti wamala okunozaako tosobola
tosobola kuddayo ku nnomo eri na nnomo gy'okomako ey'okukirwanyisa. Naye kati kye bakola nti kati okusinza nti olina ekirowoozo ekyo, kati bo kye bakola kutambuza na kugejjesa kirowoozo ekyo. Batandikira ddala okulagira obukunya, buli woolaba bukunya. Ekirowoozo kiri ekyakasabuni ne kikula. Wadde okirwanyisiza kiddeyo ku nnomo, kati kubigenda maaso olaba kigejja buli lunaku. Banga mu nnyimba bakulaga obukunya, mu firimu bakulaga obukunya, ku media bakulaga obukunya. Ku akasabuniko n'ogamba akanzirayo ku nnomo. Ate tuddiyayo ddala ati gye wasookedde mu kusooka era olina nnomo gy'okomako n'ogamba kati ate oba okyali awo n'oddamu. Naye era tuddayo ku nnomo eri n'oddamu. Kati ogenda tuuka ekiseera ogambe akasabuni kalungi tekalina buzibu. So kati kifuuse nnomo. Example eyo gye nkuwadde oba okwata oteeke ku ngoye ezo ez'enkunamyo. Kati wano n'odda ku baana ng'ate ye omwana mwangu ngeri gy'aba nti akyali muto. Gy'omuleeta mpola mpola. Ezo katyuni ze balaba, ezo geemu abaana bammwe ze bazannya nno. Gwe omuzadde omanyi katyuni, omanyi geemu. Saawa zino abaana bammwe ate bakaba nnyo okubasinga, ekyo nkukakasa. Nga gw'omanyi alaba katyuni, gw'omanyi azannya geemu naye tomanyi kiri mu geemu. Omwana gy'akoma okulaba ebintu bino mpola mpola agenda okukula nga kino kiri nnomo era walaba omukazi ng'ali bw'atyo kuye kiba nnomo kubanga akuza akiraba. So kati buli omu essaawa zino ayambalanga bw'ayagala. Oli n'atafaayo kubanga ku maaso gaffe twakifuula nnomo. Tulaba abazungu bwe batyo bambala, mu nnyimba bwe batyo bambala, mu sinema bwe batyo bambala. Buli wamu amaaso kati gaakimanyiira. Yedda TV zaffe okuba ezo ennyimba z'abazungu ezirimu okukunama baazikubangana kiro ng'abaana beebase, tebakkirizanga abaana kubiraba. Ne mawulire okubamu obukunya kyabeeranga kizibu. Kibo kye bakola bakuguza ekirowoozo ne batandika okuliisa ekirowoozo eky'emmere. Emmere y'ekirowoozo ekyo kisinzira kirowoozo ki kye bakuguzizza. Bw'eba minisikaati batandika kuleeta baserebu bamwe nga be bazambala. Kyekyo oli Panado w'abasajja bwe bamukwata owooza nti ye alabira ku baserebu be Rihanna ne Nicki Minaj. Olufuna ekirowoozo ekyo tekiddayo. Oba omaze okukifuna yagala gaana oba togenda kuddayo ku nnomo. Kati wano wendaga wasinga obukulu. Mwe abalabi ba Kinaakukka. Nemwe alaba Kinaakukka. Mu Kinaakukka bannannyini kampani za Kinaakukka y'abantu bamulya buto, industry yonna y'abantu abakasi b'akaboozi. So bw'oba gwe nga gwe mulya buto ng'olina industry bw'etyo, kitegeeza ebimu ku byogenda directing oba okuproducinga kyekyo ku kimu ky'osinga okwagala kulya buto. Bw'oba oli mukwasi w'abakazi ebintu byo bya force ojja fulumye ekyo kisinga okunyumira okukaka akaboozi. So balina emize gye babateekamu nga temumanyi. Gwolowooza video bu video naye nga si bwe kiri. Tugambe osanze video egamba kwebaka ne step mother wo ng'ekyo kye baazanye mu ka video, kwebaka na half sister wo ekyo nga kye baazanye mu video. Olaba bakuguza ekirowoozo kwebaka na kojja, kwebaka na step father, saagala kubyogera egyo emitwe mugimanyi, kwebaka na step daughter nga kye bakuzanyide gwe mutwe gwa video. So bakuwa emitwe egy'enjawulo kye bayita description. So bali mu kuguza ekirowoozo ekyo eky'omutwe ogwo, kwebaka na step mother wo, kwebaka na step father wo. Ng'olabye wali byanyumye step father yebase ne step daughter we ng'otandika kukwatirira mwana olw'okuba oli step father we. Oyagala kujjayo kiri kye bakulaze, so ne bakuguza ekirala. Abamu bakola ebintu nga tebamanyi gye biva. So balina kye baleeta ekirala, mb'oli ali sitaaka mu kyuma ekyoza engoye, ono ali sitaaka wansi w'ekitanda. Oyinza okwebuuza ate mbimanya ntya? Netera ng'obiraba, okay? Mu myaka gy'ekitiini tolina ky'oŋŋamba. Psychological nakimanya, omanyize nazuuka bukyali. Bino ebikolwa si bituufu. Oli ali sitaaka mu kyuma ekyoza engoye, oli ali sitaaka wansi w'ekitanda, omutwe agutadde wansi w'ekitanda. Oli najja n'amuddako ng'ono ali sitaaka mu kyuma ekyoza engoye oba wansi w'ekitanda. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Eyebeera rape, okwo kukaka kaboozi ku muntu atasobola kweyamba. Psychologically kikuyingira mu birowoozo. So n'olaba nti bakikoze ne kinyuma, naawe n'oyagala ofuneyo gw'okaka ng'agaana ng'oli bwe yabadde agaana. Ejjukira bali babadde bazannya, kati gwe yakiteeka muri yo life. Olaba bw'ogenda okukwata omuntu, olaba bw'ogenda okukaka mukyala wo okukola ebintu ebitateekeddwa kukolebwa. So ne bakuleeta n'ebirala, kwebaka ne mukazi wa kyaliwo, bakulaga oli yakyadde mu maka, yeebaka ne ssemaka, ne yeebaka ne maama w'amaka ago ng'omwami agenze ku mulimu. Eyo yonna bali mu kuguza. Tisenga lumu weesanga mu mbeera eyo, ojja kwagala okukola ekikolwa ekyo. Omanyi mu nnyumba olimu ne mukazi wa seyaawo taliimu, oyagala okudda ku muka seyaawo okakane nga bakusazeeko busajja. Ne batakomaawo ne bakulaga boosi adda ku bakozi be n'akozesa. Naawe n'ojjukira nti olina b'okozesa, oli boosi n'oyagala okope kye baakoze kubanga baakulaze wali kyamunyumidde. Buno obutambi tebukoma kukuma ng'oli mukaba, wabula bukuyigiriza emize. Bingi bye mulaba biwandiika awo bibanyi. Nze nkuwaddeko ku ebyo bye nakwasa psychologically. Kwanza omutwe gwange gukola, neebuuza nnyo lwaki baazanye bwe bati.